endongo buli omaso osala omusango nga bwakola ki bwagwagala naye mu ndongo oli wakubisa ebigambo omukubisa biki bigambo kigambo ku kigambo nti bw'ofuna omukisa Pallaso n'akuvuma nga wooli naawe muvume naawe bw'olinnya ku stage muvume bw'owulira nga Pallaso ali ku stage akuvuma n'oyagala olinnya ku stage omukube ekyo kibi kiba kifuuse kibi kuba naawe olina omukisa osobola okukwata n'otekayo one drop naawe n'ofunayo olimbawo lw'ofuna n'omuwa abakubidde Pallaso endulu naawe ne bazikola ki ne bazikubira so ompe vidiyo eyo ku byali ebuloba ujamanya njawulo kumputa na mukene ujamanya ekisibiso omufo ebigere ujamanya kisaati toli munene wanika emikono wagabatibawaganako munene okuba abasawo misango minene okuba abasawo misango minene bakyanga bayigiriza leero tugenda bakubira wano tujja bakuba kiboko mwe twakasuspanye fujo toka Bino byabaki Chuma chiga mayinja tena olete bigere Chuma chiga ya mayinja tena olete bigere Chuma chiga ya mayinja tena olete bigere Chuma chiga Polo Monsibule ngenze mu lubiri lwa kabaka kweyagala Sibula musimba Banaye Mpola banange bino byabanigamba abafango ni baliwa abiteko mukono wansi ekonyonyole fetukuba ekisindu kiramba kagane tuleta famire yankerebwe indago oba amagezi gazze fetukuba enkuuka namba toleta famire yankerebwe kale anagambayo kati twasomeranga nze nali mu Interact Club olaba abaana abakolanga rap kati mu rap oli adda wali n'ayimba n'akujerega n'oli nadda wali n'ayimba n'akujerega mu music gyekiri for entertainment bw'owuliriza Alini nga Pallaso ng'ayimba abantu baali banyumirwa kubanga byebikola oluyimba lw'abanene nga bwe yaluyimba bwe nduwuliriza ku CD kati bwe nzijja ku stage kikyogattamu okumpa entertainment nga ddala nkimanyi nti bano banene okugulana ne Alien Skin oba okitegeera kati ezo lyrics z'ogattamu in entertainment ziri okay kakati naawe bw'ojja kola kyekimu muwe kubanga ffena abali mu entertainment ekirabo kyaffe nduulu era debate yandibadde Alien yakubye Pallaso omuziki ebuloba kale ekibuuzo waaki tugenda mu physical fights ng'ate tuli bayimbi ebyo kubala bagamba nti abadde nga mukyokoza ku stage it is okay
Nchani bwa achokozanga ni Palaso. Anti la person yali mu lubiri era naye ekyabanene yakiyimbanga. Ngai no limbo lolo bayita abanene. Naye atekamu agattamu. For entertainment is okay. Kati kiri gyoli naddala ngo nawe funayo olulwo ogatte otabikemu. For entertainment kati ffe abali eno tugambe nti leero kyamukubya omuziki, leero kyamujereze, leero yamuvumye. Mugenda ku like don't go bare now. Temulwana. Mu entertainment gye kiri. Era nawe atwaba natugamba ono waaki abadde avuma ono. Mu entertainment gye kiri. Olina olukusa olusobola okugattamu for entertainment n'oyisawo n'ekikuli ku muki. N'abantu beevumye nga mu luyimba lulamba nga lonna luli ku muntu omu. N'alutanno ne lugenda mu bantu. Kale we twogedde ku bino ebyokulwana bimaliriza omuntu bimuggusaawa. So kompe ku panda.